kati Fufa mbasa muwandikire FIFA eno federation etwala omupiira mu nsi yonna mugitegeeze mugigambe nti bannange Uganda ffe twagala kikopo kya World Cup ne tulabye ife mukama mu birabo bye yatuwa ekyomupiira ekyamazima tekiriimu kuba tubeera mu bibalo okitegeera nti kakati Uganda bwe kuba Arsenal ate Man City negwaddwa ne KCCA kati awo Brazil nebanga ebulonda ne Madrid okitegeera Uganda Cranes eyitawo mu biraba mwaka ku mwaka byetubamu nenga ddala Fufa ekyo kikola kati ka Uganda kyenva neziwodiyo bwantogo obwe muli bugwe nyingo ndeeta amagezi mulaba mutya Fufa bwemukwata olupapula ne kalaamu ne muwandiikira FIFA federation etwala omupiira mu nsi yonna ne mugitegeeza ne mugigamba nti bannange ffe twezudde nga twagala kikopo kya World Cup naye omupiira tegutuyisaawo ffe kyekirabo Katonda teyakituwa bwe twetunuddemu tugenza okulanga ekyomupiira si kyekirabo Katonda kiyatuwa ennyo wabula bwe twetunuddemu wano tulina ekirabo awo FIFA ng'ebuuza muyina kirabo ki mwe kye mwagala okukulukutiramu mugitegeeze kubanga bw'otunamu wano bakakyusa ayigiggi nga ayigiggi bamukyusa bamuvunana bamugamba enguzi eri wano eyoza lumonde okitegeera kati muwandikire FIFA mugitegeeze nti tubadde tusaba ife muorganizing World Cup y'enguzi okitegeera World Cup y'enguzi okitegeera kubanga mpulira bagamba mbu wano Fufa mwe nnyini mbona omupiira gwa Uganda gulimu enguzi okitegeera kati muba munakola muti ebintu bibiri muzannye omupiira ate muzannye n'enguzi muzannye omupiira n'enguzi muli mu tournament bbiri temusobola kukola tournament bbiri mukuba omupiira mukube n'enguzi mu baani olaba abazannyi b'e Bulaaya abo bamejalinga bweba Premier League n'eba Premier League ne kati mwe muli mu tournament bbiri mwagala ekikopo kya World Cup ate muzannye ne tournament ya corruption soba eri corruption tezannyika kati nze samuwandikire FIFA mugigambe etegeke ekitegera World Cup y'enguzi bannange Terinsi egenda kutuwawo mazima ngitandika etya ate bwe mumala okutegeka muwe bannayuganda omukisa simba mulonda abazanyi muwe bannayuganda omukisa abazanyi babamanyi wano tuyina abazanyi abatendeke abali qualified okitegeera abamanya okitegeera ate kirungi bali mu bifo binene awo tuteke ku TV tulange bannayuganda muweereza amanya olaba bannayuganda bwe batandika kati mulange mugabe bannayuganda tugenda mu World Cup yanguzi bannange twetaaga qualifyinga awo mubagabe bannayuganda muweereze amanya g'abazannyi ab'olulango ojja kulaba mubagambe kati twetaaga goalkeeper bannayuganda bagambe bo bannayuganda babamanyi bagambe namba yagundi namba 2 namba 3 namba 4 namba 6 kati Fufa ife mu Uganda bwe tuba tuteeba goolo zaffe zikulukuta ziveno mu wingi ka right wing namba 7 eyo yetaaga okujja anagikupanga professional kati bannayuganda babuuza ani akuba namba 7 babawe bagambe gundi akube 7 ate Fufa mbabuulira amazima tamala nti timu eba y'abantu 11 naye akatebe ka Uganda kagenda kubaako ba substitute ng'ate ne ba substitute timu first 11 ne bwerwala bali abali ku katebe nga nabo bakuba okitegeera kambabulire Fufa abazannyi abo betutuuka nabo mu mupiira mbu abasinga bakeera ku kintu kimu abaana bakeera ku mupiira practice tetusobola kuba kuba abaana bawaffe wano bambi balina ennaku abamu tebaba banja renti abamu balina ebizibu abamu baba bava mu nnimiro okitegeera kati abo baba banaazannya ki naye bwe musaba ne bateekawo ekikopo ky'enguzi World Cup y'enguzi tuyina wano abazannyi abaana bakola practice era nakati nze Fufa mbategeeza wenjogerera abaana bali mu practice abaana bali ku parliament wali already bali mu rehearsals okitegeera kambabulire abaana bali wali kebe anti corruption unit abaana bali mu rehearsals abaana bali mu state house baba mu rehearsals 24/7 ne wenjogerera kati rehearsals zigenda maaso ate Fufa tulaba nti tuli mu kalulu mwandisabye nakati kuba kati ketuli mu kalulu rehearsals practices zikolebwa misana na kiro ate Fufa akatalekeka namwe abakulira Fufa oyinza osanga nga nammwe kuluno muzannye kubanga nammwe muyinza okubanga nammwe olwa professional mweruli olukugukugu okitegeera
So bannange mbasaba Fufa yaffe musabe FIFA Federation etwala omupiira mu nsi yonna etukyusizemu fe wali omupiira etekewo World Cup ya corruption kubanga fe omupiira tetukumanyi bulungi naye kyenneeka kasa corruption yawo nze mbasuubiza Uganda ne tugenda mu World Cup ya corruption mbo Uganda ezanya na Bungereza obusobo tuleetera mbosemanya bana Uganda World Cup bane fix kyafulumye Uganda kumande ezanya Bungereza kulwokubiri Brazil kulwokusatu ezanya simanya nsi kyaweza amaanyi kangambe ka Algeria kana kabadde katukuba kabadde katukuba mpira kati tuzze Uganda versus Algeria tuli mu corruption World Cup golo 5-0 otegera Bungereza tuba twagikubye ddanga 6-0 otegera mbisima yabali sensi kyawe ziyiteza kabi olaba abaana baffe wano bwe basala Messi Argentina tugikwate 2-0 simanya Cristiano Ronaldo Portugal versus Uganda World Cup corruption qualifiers olaba abaana baffe wano bane Uganda basala Ronaldo nga tuli mu the World Cup corruption nyabo nze Isaac Uganda banenge watu na subscribinga ku mukutu gwa YouTube genda ku YouTube channel teka Isaac Uganda comedy please subscribe like comment and share and please share